Electoral Commission denies registering People Power Front. Abona batuleke ugenda to register ngate kibina ky'abantu tolese People Power Front kugamba abantu banoonya ntondo ku bantu munoonya ntondo ku bantu ate twajabba wagira mikwano gyange nno naye sijjabba joininganza munoonya ntondo ku bantu kati problem ya Museveni gy'ayina kati waliwo wenalemu yababalidde nimugende mubadde organizing neba nimuli baloya balumbongoya muli baloya bajoyere Ssenyonyi nga musubira mujagenda mu kibiina nga buli kyokola nga kirungi nkwerera amagezi gwe nokola ekintu kyo nga kirungi n'okituma erinnya kirigistaringe mu URSB kikuleme kutegeera abo abasajja balaba baagala kulaba muzeeyi kati bamanya jabba bwa kawumbi obo biliyoni kati baba balidde mukole kibiina mujje mugambe mwe front people nze nakowa ne nonsense webibiina nakowa agabiina bina wano buli muntu ali mu kibiina kye yerwanirira nga yera balwanira kafaako abalala lead of opposition abalala kuddirira abalala kubana bibiina byabwe nga iPod ebiwasede tewala balwanirira change kubanga singa mulwanirira change singa mwana muva mbira okujja ku DP kyate DP kijaba kubempete negwa ne tolina nakyo ngamba. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.